Omwana Granny Daddy Eno mwanje akayimba bakaita tubamanyi mukama wako kogerere ddala kogerere ddala kutte maaso ofude African mothers labayo teacher ndandi kibanga gwata wadde storage oba era ye gwata wadde uli omulu gwa Judy kwata tojja tuwetako madugo wano kibanga wandibadde otwala kano ekirungi dokita alaba ajja kutegera nti nno dokita yongera obulala abantu kamukemetaga kaveno pakeri sirina ku complaininga konna dokita ndoza kitegedde nti buno buli ku demand hibiscus gift hibiscus naye nga tubaliriza akasalabe ekya mu kidula banange tutandikidde mu vibe forever tuba na vibe ate tuba nga twavudde mu weekend tuba fresh nga buli kimu kiri fresh amanyi kyekyo ne tugamba nti katujje tubaweereze bantu baffe bye twakunganyiza tube nga tubiba tusa confident oli bulungi yonna gy'osinzira okubeera nga otulaba nze Judith Kawesi Namuleba Bukedde TV2 kwendi kasalabe kya mu kidula ndi ne Martin Lijo omusajja manager wa Granny Daddy mbadde nyanjula oluyimba ningamba Granny Daddy ne Henry Mwanje tona yongera ko linnya lya mwami kumanyago mpulidde gagogwe tugira tutambulirawo nzagalira Martin abakote munasala omukumutuufu ngewa tuleka bwe tukyali naye kati kono kenkomeyo kasalabe kya tugenda kubaga na nkola mpya yakuleka mutoko sicho mareka yagala muri bagamuga mu bulyo owalinda bula wayi yatulekawa nga tetulina yale tulina muleka ali nnyonyi tava ku nnyonyi ticha bye byali byakugobya ku podi ennyonyi bya mirimu wano abagenze saka mawuli zemba manya agenze suubula ogirinya za Malaysia za South Africa ze Dubai abagenze kola Martin olangambye okumba kulisia abawala abali nnyonyi ze Malaysia bakyaliyo je bali banji twasigazawo babiri naye ali mu banji beyongedde obungi nga bali mu media si media mokka nga Malaysia tebavaayo banji lisingana kujja nayo omwalo yabulirawo yalina erinnya ly'Olusiraamu kirabu shiriki wasoka kuba ne bad blood ayo Masudi Masudi jali Masudi yafumbirwa kati wafumbirwa nabidduka mu bino muleka abaana bakolerera yafumbirwa neka Masudi akali kalungi ne level yange baba by then ebiseera ebyo seza kagati ticha inengere enaku zojja kuba ekikumula tulowooza nti omusala tetufuna gwego okakasa tikakuleeta sebo nenjogera yakyusa nolinga bosi wa kanyongere ekimanyi manajinga Granny Daddy ate ne Martin ayibadde kweli mukasala bejanze tonne zeno mbadde manyi bali manyi nsonga ziri eziruma Saimo eziriwa omanyi Martin nawe yagala nnyo ebyo yafuusa ekizibwa nekyo njogedde Saimo sina kye namukwata mu maaso namukwata mu maaso asibaako abeewano omwana yangamba Saimo sente akomazimulagako mbwagira bwati milioni 2 toyagala kulyako naye munaazizaayo n'atamanya nti eriyo tukyeyiga wa kigambo tetala kulaka ku sente ne sente tuzinnyonnyola twaterezaamu tugende mu kasalabe kya mukidula nabagambye saa 2 banafa bali ku Facebook mbabuzaako mu ngeri ey'enjawulo banange bw'otulabanga omanya nti gwa kawungezi kali sorted tugenda kubanga tukuteeka akamwenyumwenyu ku mutima amawulire mangi agabadde mu weekend era ng'omu bangi abetsa weekend naye Kulthum n'omwami we Akram banange obufumbo bwawe butagala ebintu tebiri bulungi waliwo omukyala Akram oba bibadde bibuzaabuza omukyala ye Kulthum omwami ye Akram kibanga bane bagamba omukyala ye Akram omwami ye Kulthum producer kibanga olina ku kooti eyo omukulu gye yayanjuliramu nakati gyayambala omanyi agenze ku polisi okulopa omusango ng'akyali mu kooti yayanjulira era wenyini we wali question mark nti omwami ono embeera gy'alabika mu bantu n'enfaanana kirabika okuba nti obufumbo butagala omusajja omufumbo ng'afiibwako bulungi be bano bandijjo baabo batica avaayo n'olaba nti oyo mwami wa gundi tokuba nnyo ku gundi tokuba nnyo omuntu wa Kulthum okuba olekaleka mu kubanga kale ndibasa yiyo nendibasa naye ayingiddewo naye nga ekitogi eyo nno yabyaayo omwami mufumba n'emikola twagikola wano yagenda nayanjula omukyalo oyo n'agenda yagenda kibuliwa yagenda kibuli ne babagatta omwami ddala bali gundi buliravu laba ekitogi weeri Kampala mukadde laba ekitogi wegundi weno wa naye ng'ali ne dokita waffe kakana ekisookera ddala Dr. Kulthum
alina okwewummuzaamu okwo bombi n'Akram. Okay, Akram sijja mwogera nnyo kubanga nakamulaba of recent naye nga Dr. Kulthum ekitiibwa dokita waliwo ebintu byetalina kukola waliwo ebintu byayinza delegatinga era bannaaye Mukama Katonda awummuze Ismail Access amuwa ekimuli ky'emirembe kubanga essaawa zino yandibadde ayina Ismail yandibadde abatolinga ne Bad Black si Kulthum abatolinga ne Bad Black okubajjukiza abali ku Bukedde TV nti abantu abo kapo bafumbo bapeta Bad Black yerangirira dde mu nsi muno tewali atamanyi Bad Black ne kyali era byonna byakola ebigambo bye si bipya era byonna byakola bagamba nti yoyo Black okitegeera and by the way gwagezaho okuyita facing Bad Black kitegeeza weesisse okuva gy'oli nokka ku level ya Bad Black kuba level ya Bad Black buli muntu agimanyi ebigambo ate ebikulu ebinene Abaganda balina enjogera egamba nti amazina gaji weta amazina gaji genkima okola ki nawo nedda bwogende bulyambwa olyambwa ate emikira toyeta amazina gankima kakati Kulthum n'Akram kasamwetabe mu bigambo ne Bad Black because nga banagenda ku poliisi Black asose kuwanyisaganya bigambo ne Akram Kulthum n'agala jalwanira ku bba kakana nga bamugase mu bigambo biri eri kati wali nsonga lwaki bali bagenda ku poliisi nga bategedde ndi wali mutwalo wa bigambo ne Bad Black bandi bemaliddeeyo era singa nze officer eyali sivinze Kulthum n'Akram ekisooka nandiganya okuyingiza omusango mu fayiro nembaga mugende mu sorting nembaga muddeyo kasa Bad Black yadduse n'abalowo miya mission ogamba nti nno tuzze kuloopa Bad Black awo nyine mbagamba nti mutambule mugende kubamba mmanyi kye muleese oba ne kye mwogerako bigenda kuba bwebityo Bad Black yadduse mu ggwanga taliimu Black ajja kuba bali bonna ekisookedde Black kyolina okumanya Black kyolina okumanya kati byonna byakola Black akiteekawo mbeera bano kukanga bano Akram ataddewo $5,000,000 amuleetera Black ati wulira yini yeetaaga $5,000,000 kyuse kooti ataziteeke kuakira ku Black kyeyasoose okukola kuba Black kyeyasoose okukola maki yakoze yagambye nti ono amutiisatiisa kati byonna byonna ebintu byagenda okukola ku silensinga ono eyo embeera Black agibaddemu agiyiseemu agimanyi Black ali mu kuzannya buzannyo bwe bwamanyikiddwamu ennyo kati bano tebagenda bano banyininyini bajja vaayo balangira bagambe nti Black tumuvuddeko naye kibajoze ne kigamba mbunze sina gatunula mu maaso ga mulamuzi nga mpozi omusango ogutaliimu ssente nasembayo okuwoza gwa $1,000,000,000 ate kati mpozi ogw'ebigambo naye bayizawe okwongerezaako Martin ku kigambo ky'oyogedde kapeno babya nga bantu bakulu bombi omwami ne dokita omwami inginiya ne dokita wabanga inginiya kubanga ku bombi kwabuzeeko ababula munne nga bakyali ewaka nti ebintu bino tubikomye tetubiyongera mu maaso bwetu ne bwe tuti ne basalawo ne beewerekera paka ku poliisi nga bawerekera ku musango gwa Bad Black ambu yatuwemudde oba yatuvumye ebigambo bwe biti then nabo kyakunenyezebwa bali badde good example mu society kasita Bad Black yayingizaamu ekigambo bakimuba pa bali badde bamwesonyiirawo ne bewa respect nga couple Dr. agamba ayagala Bad Black akome ku ye tasobola ne bwanakoma ku ye kati mbuli ekyagenda okukola ekyamagezi ng'omusango guba gw'amaanyi nnyo tegusobola kusibya myezi 3 Judy bali bakuvumyeko mbulye omusango bali banvumyeko buli akuvuma muddira gwegenda ku social media evume batuvumye olaba muntu noga kati ono bwe muddira bwe nti ajja kuddamu kino bikome wano ku mwami n'omukyala bagumisiriza naye nga gibuvuddeko batubbalingako nenyiigira gye nali I didn't respond to her abantu kwe kunkubira amasimu bugenda ku TikTok mukyala Bad Black akuvuma so gwe mulundi gwange ogwokubiri okulaba nti mutaddeko ebirowoozo omwana wange kyekyasinze okunnuma katulabe byonna anti kati amateeka she has to come and prove buli kyayogedde musango ekijje mumuguddeko era muguddeko okumpeebuula okunvuma okumpisaamu amaaso kubanza abantu millions of girls and women out there abe-inspiring abagamba nti ajja ti muneetugumira ku ggwe kati omuntu wavayo natandika okuvumavuma nakwebula nga tulina nakyomukoze aba ateeka okukwatibwako osanga nabala baliyigira ku ye nti nze muneete banvuma basivuma abantu nze abantu mbawa ekitiibwa ku luno lwenjo kakasa nti butuufu mu Uganda mulimu abali waggulu w'amateeka awo nja kukkiriza nti ddala takwatwako omwami wange mwami omusiraamu okujjako lwali bawasiza omukyalo ow'okutaano awo lwe tuli mugamba naye ovudde mu busiraamu
nene wawasa wokubiri n'owokusatu ebyo byange naye it's my family and omuntu waddemba okubera ku social media handles zenakolerako ekintu kyonna as long as taweebudde bantu tavumye bantu agenda luzira aligenda okuvaayo nga yanneerabira ng'afunye empisa yakubanga lwaki oba ovuma abantu baneze mpa abantu ekisibo lwaki oba ovuma omuntu honestly omuntu wabeera wa wansi nnyo bano abakyala batunda lumonde ku kkubo badeserving a respect kubanga ayina omwami ayina abaana batugambye netugamba tawulira afa omusirikale yennyini ali mu musango gwe era yamukwatako cold Kampala n'akuba nnyo amavivi wansi neyeegayirira bakitegeera ne bamuwa omukisa ogusembayo era yakimanyi ndowooza bw'aba alowooza nti nimba aveeyo akiweka obujulizi naye katulepuke ate ze navuddeko obuzibu ki bwe mba nagenda nempasa luba lutala aba alina kwogera bw'atyo oba tasobola kwogera bw'atyo naye ze nalaba atuyisiza mu kamwa ovuki nga nali sisobola kumala gakola ki gasirikane nebuuza nti kakati nga bad black mazima ddala ye aba atandikirawo okuyisa bantu amaaso naddala bantu abafumbo siina nze we namukonye ye waasuubira nti we wamulumye kuba nze sanfulumizaako linnya lye mu kamwa era bwe babanga waliyo vidiyo ejjanga egamba nti bad black namugambye nti kineeno oba kiri eri ki nze omuntu okukozesa guni n'agamba nti oba ddole ebyayi kyeki kitegeeza ki yawasa kyogamba alina ddole ajjako makufe njagala omuntu amuyitengako nga ne bwamulinnyako amulaba bulabi taddemu kwogera kigambo na kimu kubanga ngenda making sure muteekako obukwakkulizo bungi nnyo mujja kukakasa anti abantu bo balibeera awo ne baagala nti munnange omusajja yagula engoye ze za mitwalo zawa za miliyoni 2 oba 3 nti munnange olwokuba mumanyi alina kwambalamu omulundi gwe mwazzeeyo nze buli kye batula tukyambadde kyaffe tukirina tukigula kashi tetweyazika njijjeeyo kubanga yabyafaayo njijjeeyo kubanga yaki kati katulabe gye kiggwera ku polisi yaffe ya CPS naye mu lunaku lwe lumu twafuna omusango okuva ewa Shanita Namuyimbwa nga aloopa gumisiriza ku musango gwa threatening violence. So abantu bano bonna balina counter accusations ekiddako kyakubasaba bonna file ez'enjawulo ezo okubaako statements zebalikodi byebeerumiriza. Olusomo nange muwagira because Olusomo is married ali mu mateeka g'obufumbo kati baba ku Olusomo bakola ebintu akola kusanyusa mukyala we kagwe Brad Bulaka gwe kikatirirako okuyingira mu nsonga z'oli omwami. Concerned citizen ayagala yeeyise bulungi ng'omusiraamu bw'alina obbeera musiraamu munne kasanga tatanywedde mwenge takunamye tayambadde kiki talaze bwerere ku mubiri. Obusiraamu kitegeeza tolina kubeera n'eddembe ly'okweyagala nti waddembe okubeera mu ffe kola bayayagala kati ono guno omusege guno gugere ku nye basege banne gye bali ave mu nsonga zaabali ezabufumbo. Bad Black alina ekizibu Bad Black alina ekizibu ku mutwe asaana omusawo babayita batawana wabakebera abantu emitwe n'agenda mukeberako ku mutwe n'amutereeza kuba ye Bad Black abuukira nnyo bitamukwatako abuukira nnyo buli kyasanze n'abuukira kino n'abuukira kino wano luliwe baali bamumye ssente z'abamalaaya ojjukira buli nnyo yagamba jawaayo abanene mu gavumenti paka banaazimuwa wegamba ye enyindo ye agiteeka wetalina wunyiriza ate wonyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi tebirina makulu kuba kati oli wabanga ye Bad Black ali ku zi TikTok ze ono bakulusumu tamulumba kati ono bakulusumu aba ali ku TikTok kati ate oli bimukwatirako sidaba kati Bad Black ndaba yayina ensobi ensonga ezitalina makulu nze bwembeera nga nze ku Lusumu ofunanga okujajinga kw'abantu abatalina makulu tobawa makulu kati ku Lusumu toyinza kuddira muntu yabba kawombi naddamu mbeera embi mwali ayinodde okuleekana ne Bad Black ku Lusumu tukulabanga omukyalo w'obuvunanyizibwa yadde Sheeka yavaawo ne tukyakulabira mu kifaananyi kya Sheeka Muzaata so bali badde okuuma respect ya Sheeka Muzaata abantu gye bali bamulabiramu n'okuuma ekitiibwa ekyo abantu n'osigala nga abantu kale bagamba nti yadde Sheeka taliiwo naye nga n'otayingira nakubeera na muntu oba mwite ntya omuntu atalina makantu kano katawanya nnyo abakyala
kale ensonga zezo abatuze bawabudde jjukira emikolo gino gyagenda viral abantu bonna baaliwo twalaba so kati webaawo ekituuse kwa yo couple abantu era ababulijjo bavayo ne bawa endowooza zaabwe kati ebyo ebisinga okunyiza mikwano gy'omugenzi balabanga omanyi Dr. Kulthum ebiseera biri eri nga n'okumulaba talabika nnyo alabika ku mikolo ng'alabika ku mikolo oba si kyo ng'ojja musanga ku mulimu eri ku KCCA okitegeera naye kati bamusise naye akyalina obudde obubeera ku gundi newunya n'okwewonya obudde obubeera ku mulimu babulina ne bamusika ku levo emukakkanya nti tula ne Bad Black muvumagane tula ne Bad Black okitegeera ani Mr. Couch Mr. Couch teacher mu busiraamu atuttemu omugenzi buba buvunaanyizibwa bwo okulabira omukyalo oyo bulungi nnyo era buvunaanyizibwa bwa inginiya omukyalo ono okusinziira ku kitiibwa kye yaliko nakati essaawa eno bwali amulabiridde anti oli yali sheehi ono inginiya abakubanga mu ddiini oli yali sheehi nga musomesa omumanyi era ensonga lwaki omukyala yamukwatanga nga omumanyi kati ono yafuna inginiya ate we South Africa alina mumukwata bwatyo alina mumuteeka mu mawulire Black yagambye mbu yakuguka mu kukyusa maloboozi nenebuuza vijje jingo kosi unity kyeyo kyusa amaloboozi mulimu guli amoti yagikolanga bagita for voice change abasoma obwayingire basobola tuyamba oba eriyo kosi unity ekyusa amaloboozi teriyo ne Bad Black naye nga ku Bukedde TV 2 kokyali program Kasalabecha kyenina mu ngalo zange wano ye gift hibiscus okuva mu banaffe aba Biva Organic bannange nno bano tebakola omusajja kakwale okakozese eketaaga bingi nnyo kasita oli emmere yo n'okkuta sigira ng'osiibye enjala ate n'okanywa Dokita waliwo abakyala abantuukiriza complaints zaabwe obaka olinga otulaba nabo baagala obakolereyo ng'akabasajja kati oba obona akatuuma basukamuleka amala okujjanjaba abasajja basaba ekintu ekyo obalowoozeko mu nsonga ezo naye nga banaffe Organic basangibwa wali ku Access Building opposite Hotel Sojoval bakola ebintu bingi nnyo naye ng'ekisinga obukulu bajjanjabisa butonde bakujjanjaba nawe kenyini wooli n'osima bangi abagenzeeyo nga nange kamwa koogera bakujjanjaba olowooza bakujjanjaba ki sinuses mbadde manyi oba bakuwa akapetaiti kuba apetaiti era ng'okutawanya apetaiti y'okulya naye nga njagala okwebaza nti wona batulaba abasinziza ku mikutu egy'enjawulo abali obutelevu ku TV nga batulaba wali eri batudde abali ku online weereza obubaka bwo tubule gy'osinzidde bako byoteesa byonna mu maaso tujja kuba tubisoma naye bagambi babeere ku mulamwa waliwo aweereza obubaka tuli Kasalabecha n'akuweereza obubaka naga katongole omutongole yalagawa nogamba yali mu America nogamba banne bikwatira wana Kasalabecha omusajja yake yakasooka okukola ekyafaayo yakoze ki yate najjukira mukyala we ng'atuuse eri mu bbanga mukyala ki gwali nene Uganda gwe yaleka nga yaleka kozi ba Uganda gundi yajjukidde omwera n'amutongoza n'amwebaza okumubeererawo buli kimu kyonna kyamukoledde abasajja tebasinga bamubeereddewo yoli eyagenda eyakabira wano mu maaso gange eyakabirawo osha banne yonna gyoli titi wakolesa amagero nange bambidde mu maaso awo nagamba muwayiriza bba wange talina kyeryaku biri ebyakaana omujjukire ebyakaana temulina sayidi nga katongole boyiwo n'omuba front page ndijjo bana katugeze bwenkeera nze nga nyeko ekiwulire okyataka front page Martin onkubako gisinziira katonda kakati gisinziira Martin yakubako ebyo nati atula mu meeting n'agamba kati osirikira ekiboozi kya Jude ono n'okiteeka mu lupapula ntutunda sales za milioni 5 kiriwo ekisinga tukulinja mulaba enkeera so tugende wakukoja kimbo so kudokoja kimbo kubanga tugende mukumulako mukumulako osoko osome kubano tugende mukumulako kubanga abantu batwaza omukwano ndaba bangi nnyo wano beeyongedde bandabyeko ku show bambi gena yageyongedde bakoze ki bandabye ku wamanyi Kasalabecha amaanyi geriko ne beeyongera era simanyi Jude ng'onyirira olira wa sente ndi brand ya Bukedde wangi boli bozanye emizannyo muyimiridde mutya bakufuula brand ndabawo Eddie agambye Sheikh onali ku Eddie kirabire wa Gondi wa association no ono yes Eddie agambye Sheikh gyali akuuma ekitiibwa Sheikh gye okay kitageza kutegeeza nti nno abadde agamba ajja ti ekyala akuuma ekitiibwa kya Sheikh
then waliwo n'abala wano emboozi okusinga betwadde ku ya Kuruthumu wano gyendaba yekutta abantu omubabiro ekutta abantu omubabiro ate bibadde biyiseemu ono agambye Freedom City gundi sooka tulekemu okwo tujja tutuuka waawo omanyi abantu bambi kyabadde agamba gundi nga yekyanga kyange tujja kuba tukomawoko katugendeko omukumulako mikono gyange naye nga nkyabatwalira ddala paka ssaawa 3 eno ye program Kasalabe cha ng'ekutuusibwako abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road Kempton Park owai comment ziri muno abantu bateseza ku nsonga ya Kuruthumu bagambye batya Martin mulimu abe South Africa batubulire ku kituufu ekiri ku mukulu omwami wa Kuruthumu abantu bateseza ngabeera nnyo Kampala okusinga South arona abitabudde butabuzi agambye atya arona agambye mbu tebasula bonna buli mwasula mu kisenge kyoba buli omumaka gage alinga anti agambye mbu tebasula bonna omwasula lukuli mulala naŋŋanda lukuli naŋŋanda we wamwera luguudo lwe lumu ono lukuli road abitabudde butabuzi abala bagamba nti Dr. Kuruthumu kyewandikoze weewummuze era ensonga ziveeko wakirezereka Makiramu ye yabazitwala obwomu mbekitibwa kyobwa dokita okitattana n'omukyala bwagwa agamba nti naye Bad Black teetaaga kuleka balina omuwa essomo kuba naye ayitiriza okitegeera so abantu bateesezza naye nga tubeebaza bonna batulaba nga muyita ku mikulu gyaffe gya social media kyamaanyi nnyo bangi nnyo balaba Ronald Walusimbi Mudiima Francis ndabako Virene ndabako Babi Villa bebo omuntu akyusa amanya ku social media ogenda mubulira omubuuza sente wozimuteera ng'agajjayo nze nakanja Koluthi Mama Abu mulungi Joseline Atwoki so bangi nnyo kyakabi nnyo thank you so much abatulabye ku social media platforms zonna njagala okubategeeza nti yonna gy'osinzira okutulaba oba olina ekintu kyo kyoyagala okutambuza okuva e South Africa okujja Uganda oba okuva Uganda ogenda e South Africa banaffe aba Sanwa Tours and Travel beboka bolina okwesiga mu nsonga ezo kakati tukyagendera ddala maaso ne Kasalabe cha mu kiduula Dr. Chimbowa Koja Chimbowa olunaku ku weekend y'omu ku babebi baffe be twabadde tuyina Dr. Chimbowa era yasitudde abantu babadde bangi ne bagenda ku mazaalibwa gwe saize y'Emityana Chimbowa nno yagaggawalira ddala mukimanyi kyeyakoze nasemba kiraba ku mukolo gwa Haji Majanja gwa Haji Kamoga Haji Kamoga bali bagenda omwanjula yasituka yalejja wano mugundi wano muyenga wano n'ajja n'helicopter kakati jjukira ng'alina vva wali eri wane Lubowa ajja wano muyenga nagaana edda nasooka naddayo Kajjansi najja n'akanyonyi paka muyenga ate kakati ffe abali wali abali omundi yasooka nadda emabega yatukuba enfuufu ne tugaa Haji ng'otukubivu n'agaa nti owaayi guno omukolo gwange muleke nyumira omukolo gwange gwakweraga ebikolo byakweraga kati bwatyo ne Koja Chimbowa yabadde yajjidde mu kanyonyi yagambye emyaka gye yawezezza yadde alina okukola ebimunyumira so bwatyo yasituse okuva ali Kajjansi n'ayolekera Mityana naye Koja Chimbowa lwaki omukolo yakoledde Mityana ku luno Mityana eyo alinayo bingi nnyo wange Mityana alinayo bakati bano be baani kino kyekibebi ekipya kino ekyambadde black ekimulinaanidde nakirabawo nga beeteeseteese simanyi naye nakirabawo ne mukulindawo nga balinda akanyonyi oba abadde nga balinda ennyonyi nga kyekiri ennyo muki mu mwanjo kikuba buli bujjambo obulaga nti naye mukwano gwe mu just baade mikwano gyabo just mikwano gye kale katulinde tulabe naye nga watu we yavudde e Kajjansi paka bayita Tanda Mityana kakati abantu b'Emityana eyo babadde ennyonyi tebakulewo obusubi omanyi yagenda n'agula ennyonyi n'agitwala Emityana eyo eyamala n'agula eyaddala we yagula ennyonyi n'agitwala Emityana seemu n'amugereka mbatute scrap kati ku luno yabatwaliridde ennyonyi entuufu bagirabeko nakyo kyekugambye nti kuva dda ayagala ennyonyi bagirabeko naye mu byonna byonna ng'obitadde awo ebbali ebyokulya amasappe g'ennyonyi bikyona byonna eyasinze okukola amawulire ku mukolo ogwo bamuyita Catherine Kusaasira omuwabuzi wa pulezidenti
achali nsonga za Kampala chamunyize nyizema benaye neba nayo musajja oyo Kimbowa kakati Kimbowa mukunyumirwa toli azabwerere mukunyumirwa nnyo n'abantu oluyimba lwazaako telumuwa space kunyiga n'agula luli olubaddemu afuna engeri janyiga amazina lwageza kuggwako nga Sofa akafuwa kusaasira emitwalo 7,900 n'agamba nti kusaasira nkwongera 3 oluyimba luddemu n'atiraba Kimbowa kati mukuddemu oluyimba kusaasira jjukira muganye nkwongera 3 olukole ki oluddemu kati oluyimba bagassewo bugasi kusaasira najjukira kati mu luyimba tebanamuwa ssente z'ebbalansi nalupozinga naga soko zasula satuganya kusaasira etasagira ku ssente yamugambye pozingamu Terry Waswaga actually gunje no birthday yange yabadde programmed era mu bintu ebimu ye mateeka kontini n'okufuna essanyu naddala nga mpezezza emyaka 3 tegiwezeka so nabadde nina okubeera nti no mbobalinga ennyonyi eno era egenda kuntwala nga bw'olaba tugudde ate era ne ku makya olwedde nabukize okubeera nti no ekomawo nennona ate era nsire mu kibuga Mama olwokusaba kw'abangi akayimbako siddogo nkabuze emitwalo 3 kanzirire bannange ndi mukusirana na advisor wa pulezidenti so kaddem bajja awulidde saluka basula kola sente weyagale naye Kimbowa omusajja oyo Kimbowa webale nnyo okuba Kimbowa okuba nti wakola example abantu balema okulaba success y'omuntu byayiseemu ne balaba bino byakola mbu yeeyagala nnyo anyiga abayimbi adigidanywa naye Kimbowa oyo yatandika wano nga tumulaba nga alanga nga ali wakaligaawo Kimbowa oyo mu ku basajja abagagga bali mu lubagaawo era bwana investinga mu rentals bakojja ne basikojja ne basenga bangi abayise emikono gya Kimbowa is a very rich man Kimbowa oyo tabayinako buzibu ebintu byabigira kale tulinawo bebe waffe omulala Harriet omu ku bafaani baffe abalabi ba Kasalabecha ndoza kuna natuulira ku myaka Kimbowa ajogedde je ana mukaaga ekyo kibebe kiwezeza 28 era kati awo noma kujja kwa kyogamba Kimbowa amusinga kama myaka 2 bachintane kibebi kino kibebi Harriet happy birthday kizanyamiza nnyo kisuubuzi kisuubuzi business woman happy birthday darling twagaliza birungi kuno kwali kukyala kwe
yali metron ku mukolo yeta nafumbirwa akyaliwo mbadde yabadde photoshoot ya gundi ya birthday kibatuuma photoshoot neteekere bwete bayabaana bato. Happy birthday dear, tukwagaliza birungi byerere Harriet. Wawa Harriet Wa mukibuga anyumirwa nnyo omuceere mu biseera bye eby'eddembe anyumirwa nnyo ku bakinga okola cakes mukyala business. Tayagala gendako mu bidongo byaffe. Anyumirwa nnyo genda out n'emikwano gye. Alina mikwano gye. Enamba y'essimu tegirina ogiwe teacher. Agimpe njaggiwa kibanga ono producer ayinza omwetaaga. Ali producer afayinza okwagala omufulumya mu Kasalabe. Ayinza okwetaaga exclusive interview. Tugenda ku Ghetto Kids. Martina olindeetera ebizibu. Naye ndijo kyonna ndijo kyeyabanze ndijo okulaba omuntu mulamu. Ndijo sikyamusobola. Naye eddalu lyolina wano. Ndijo yayiga eddalu nzira mugamba wano eno asiikula Simon wano ne mmuya nga abaana bafe aba Ghetto Kids. Yes. Kyona kyekiri nsookedda okugamba manager Kavuma n'abaana hard luck naye nga at the end of the day bawanguzi. They are winners. Still in the same year bagenze mu contest ezisinga amaanyi oba competition ezisinga amaanyi ku lukalu lwa Bulaaya eza British Got Talent. Congratulations to you Ghetto Kids, mwebale nnyo mwebale ddala n'abazadde abali abalala omwana wasobola okufuuka ekirala ne bwe batafuuse muzinyi. Muleke kukwata abaana bonna bapakire mu mazina. Thank you so much, our fans, for supporting us, for loving us, and thank you, our choreographers, Namata Esther, Matthew, Chamuka, Lux, and everyone. We love you so much, and it's better. Gamba somese gwanga somesa abaana ka radio olimba tulekera buli mulimu gena bagwa ba professional abaana bawulira oluzungu lubafuwa ne wali argument oli gye yaleese agamba nti mpa yensi eriyekulakulanye ku speed ngayogera foreign language. Tugenda ku story eddako. Okay, tugenda ku Alien Skin. Kuba kati bona tugenda kwongera kuna Luchina ate ngoza foreign language. Tugenda ku story eddako. Alien Skin yakoze ati. No Japan rujja. Alien Skin wo. Mama yono kamera ye muddugaze babwa. Kwati olususu lwa kimenge. Kati mulimba anyirira muko okusukka ka. Ali bagamba. Nti omukisanga gwazze. Ozenda okulonda ekyapa mu mannyago. Kuba kati speed kwatambulira Alien Skin gwolabo. Era nga Alien yennyini bwebeera. Speed kwatambulira. Agenda no Bungereza gwola boy. Ndeka. Ennyonyi agenda giri nyo mulyo gusooka. Kino mukugamba na yako na Alien Skin. Alien Skin bemuku bavubuka benalaba nga tanaba kuba ndongo. Namusanga mu studio ewa secret. Ni alirudda bulija. Abadde abeera ye wa secret. Naye nga mukama tanagula kati. Gundi yakolya Green Dad yakolya. Twali tukola ne Green Dad nga tulino limba tukola najja. Anga aze ku samplinga mu luyimba nga lujje mu kasudi akanafu aluleseewo. Luyimba lwo balitanga kwegayaza. In fact alufulumya nga nadufulumya. Ne mpulira muvubuka nga ebintu byayimba bipya nga birala n'engeri gyabiyimba ne mugamba gwe oyagala kuba sitamangu nga tonala kubeera upcoming nanga teacher ngenda kubeera sitanga sibadde upcoming Johnny Black style nga zena style yiye Alien Skin byayimba bya bulijjo by the way bya bulijjo naye just ebyenjawulo engeri gyabiyimba nti naffe bisobola obitegeera kino kye bayita okuddugaza emeeza tebiri mugamba mbu yayisemu eddoboozi omanyi muzeeyi battaagala nnyo amaloboozi noyisa mu alto noyisa ne bass ne tenor tebirimu tenor bamubuuzizza tukoze lihaso ogenda yimba ozinaga aseetaga lihaso nze badde kola lihaso buli lunaku kati Alien Skin yoyo atambulirwako amawulire mu Uganda branding nzeemu kwegamba omanyi abamukwandula asinga okuwagira abantu wano be bantu bana bawansi buli olaga nti ndina omuntu ono wawansi ndina omuntu ono wa ghetto bali abawaggulu bana basinga obugi babeera bize tebagenda teri actually corporate class tena nabudde bugamba nti olaba ticho yagambye London yabagambe yawe on the way katogena luzungu yaman togera luzungu in time now. Yeah, man, we are vanishing like around 20th. Yeah. Kambye 20th nja kuba nsimbula. Nena oluzungu na tono abantu beranda ni bansubire mu kye bansubira mu nze ndi muyimbi mwana. Ngenda kubeera amatanta nnyo kubanga bogende bulyambo okola ki? Ya kati wengende London we nasanga amalala manji yanange ngateekayo. We nasanga bali kulunga era nange nkulingamu. Nenga choino kumanya
Amulundi guyinza okuba emirundi gye ninnye ennyonyi sisobola na kugibala kubanga sigirinnyangako tegibalika. Ali buli muntu aba n'ekiruubirirwa kye kubanga naawe oyinza okuba okujja wanene e Kampala naawe oyinza okuba wali oze kubika ne wanyuma kati olaga toli wakuddayo. Tebasobola kunyuma just nenda kunyumisa balala nze ate nkomewo bimanyi si kyakabi kyenyinza okugamba nti ebyakabi just biba byakutuuyanira ate buli muntu aba nekyayayanira mwana nze kimanyi nti nate time ena kutuuka nga special jet yejja nenona nenziza nga tebikyalimu na visa just bwokola ennyo kiza butagenda era ensonga kinakulinze dawuni nga saagala banteekeko mbeera nti no ndi violent boy ensonga naye ngusala bimanyi wali eri bw'oba oyitamu basooka ne batunamu profile yo era kyagenza okuvaayo nga ffe tugulidinze na bongo yaman nze ndi mu mbeera nnungi nnyo 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 just yakuba bankontaktinzeko abo aba job link nembagamba basooke beesootingemuuko njagmirembe mwana dan violence bamuyita alien skin naye nga Jose Joblinks tumwebaza kuba alien skin njagala okubuuza kati nga tonagenda ku Jose Joblinks yaliko amasannyalaze essaawa zino gavuddeyo kyomanyi kyolina okumaki kino nti gwe nafuna abantu bo baako engeri gyobakwata okitegeera kati nabe yakutta abantu be buli omu ali ku alien skin mu kwogero kwangu tugamba the ghetto is raising again eri mu kuzaala monster endala olwekyo amaaso gammwe n'amatu gammwe gabawerekeza omuvubuka oyo bw'owulira enjogera esi ffala ate si muyaaye nga bw'alabika kyokka ate muyaaye olw'ebikolwa bye naye bw'otunda enjogera yo neyangeri gyandoleramu naye abantu abasinga bagamba nti alina ekibuli. What is ekibuli? Ekibuli nkiyite kyebayita ekibuli nyinza kyogera ntya mu Luganda oteekawo embeera okuguma nti Judy nze gundi ontegedde kyebayita ekibuli tojja kunvuga speed kwegamba nabanga alina ekintu kyekiri awo is a clever man by the way to watching the steps there Royal Regents Jose Joblinks namugamba by the way nti nono mutwale kubanga omwana ng'oyo ennyonyi first time ye ajja kunyumya bingi nnyo ng'akomyewo tulina Miss Tourism tulina bannaffe aba Film Awards Uganda Film Festival bawadinze abaana bangi nnyo nabye ne mukwano gwaffe Diana mukwano gwange Judy firimu zo nga sikola mu nomination si firimu yo sigwe what's wrong sinze Diana kayawangula ne Judy agenda kuwangula njagala nnyo otopinge film industry y'abakyala naddala abakyala abo bwe babawo ekiganyo ngamba obuzibuzi wa milioni 12 nkinoonya abagagga tulekeye abafirimu amina mwera Letter to Jova, Alan KB Kavuma. The fun, entertaining side of life. Chinese ogamba, the movie industry is growing. It is growing. Just for the love of it. We have been in a position where we are earning out of it. We've been in a position where we come and want to meet each other, want to see each other's fashion, want to see ani hakola movie chi, ani ali nominated, ani winning. We are growing. Film industry kitegeeza nti abantu abalala abatandika bajja kufuna amaanyi kuba abaludde nga bandaba nga ndi wano kakati bamanya nti omuntu bw'okola obulungi osiimibwa bajja kusigala n'abalala bajje. Yes. Mulimu abazadde addeyo ne bagamba nti omwana tasaana azannya bina Uganda, omwana tasaana azannya firimu. Ate naye mami tulaba nti naye tetulabe mwana we azannya firimu. Omwana wange tazannya naye ali mabega. Tali interested. Naye nga buli kyayagala ngezaako okukimuwa n'akigezaako. Ye sportsman
na manager wa sente kati ye manager wange. Let's talk about this award. Mane mamize kankwate kwa award yo. Bino bya ddala situfu sente bazibawa oba byabuyayi? Ha, UCC ya Uganda, cha Uganda, ukimanyi namwe be babatwala. Kati tebasobola kubanga ate bagabe ebbanga. Government yebeetuwadde sente. Yes. Bantu bangi abamu bazze tebawangudde ate nga bakabi. What do you have to say about them? No, bwetujja mu mpaka zino, nomination is as good as a win. So omuntu oba towangudde manya nti mwenna mwenkana naye waliwo asukkulumyemu gwe baalabye bo nga bajuri. So senga babadde osanga bajuri balala bandirabye bulala. Ya kyeyabuntu. Nga tumaliza kiki kye tulina okwongeramu wano mu firimu zaffe za Uganda? Twongere okubeera truthful, true to our stories. Tunyumye engero nga za Uganda. Tunyumye tuzanye ebintu nga tuzanya nga banna Uganda. Tuleme kufuuka bantu balala. Let's be true. Let's be real. Kyekyo kyokka. Eno ye program Kasalabe Cha ng'ekutuusibwako. Abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park.